Gwe Barbie itungo mukazi wa Robert Kyagulanyi. Kwata obwo obugati boyita obutako obutuuzeko eri ewuwe magere. Kwata obwo obutumbwe boyita obukajjo oba obulawo obutuuzeko eri eggayaza mu maka go Bobi Wine mu bbaawo ge yakuzimbira. Bw'obeera nga buli omu atidde okugambako ffe tuli bazadde n'abaana abaffe bwe basobya tubagambako tujja kugambako. Nalabye ababaka ba NUP abasinga banyiize naye baatidde kugambako nze sitya biduduma tujja kugambako. Bw'obeera nga kasagazi ke kakutawaanya nga buli Bobi Wine nsi gy'alaga oyina okumulondoola. Gw'olaba Museveni buli gy'alaga agenda ne Geneti. Bw'obeera nga kasagazi ke kakutawaanya ogenda otya ku lukuŋŋaana lwaffe n'oderivalinga speech ng'eringa ey'omwana wa P7 ng'ate wategedde olukuŋŋaana lugenda kulabibwa aba United Nation. Olukuŋŋaana lwabadde lugenda kulabibwa ba activists ab'ensi yonna, ba revolutionalists ab'ensi yonna, Africa yonna, Europe yonna. N'ogenda ku stage n'olyoka oderivalinga bi speech ng'omwana wa P7. Oyo Museveni mutemu since 1990 semanya biki wenna bw'oseka tuli mu katemba. N'abakazi ababadde ku stage bagambye onaali kuki owulira. Bw'oba tosobola kukakkanya kasagazi ko kusigala mu hotelo luumu gye mwabadde kana. Gwe Barbie itungo mukazi wa Robert Kyagulanyi. Kwata obwo obugati boyita obutako obutuuzeko eri ewuwe magere. Kwata obwo obutumbwe boyita obukajjo oba obulawo obutuuzeko eri eggayaza mu maka go Bobi Wine mu bbaawo ge yakuzimbira. Bw'obeera nga buli omu atidde okugambako ffe tuli bazadde n'abaana abaffe bwe basobya tubagambako tujja kugambako. Nalabye ababaka ba NUP abasinga banyiize naye baatidde kugambako nze sitya biduduma tujja kugambako. Bw'obeera nga kasagazi ke kakutawaanya nga buli Bobi Wine nsi gy'alaga oyina okumulondoola. Gw'olaba Museveni buli gy'alaga agenda ne Geneti. Bw'obeera nga kasagazi ke kakutawaanya ogenda otya ku lukuŋŋaana lwaffe n'oderivalinga speech ng'eringa ey'omwana wa P7 ng'ate wategedde olukuŋŋaana lugenda kulabibwa aba United Nation. Olukuŋŋaana lwabadde lugenda kulabibwa ba activists ab'ensi yonna, ba revolutionalists ab'ensi yonna, Africa yonna, Europe yonna. N'ogenda ku stage n'olyoka oderivalinga bi speech ng'omwana wa P7. Oyo Museveni mutemu since 1990 semanya biki wenna bw'oseka tuli mu katemba. N'abakazi ababadde ku stage bagambye onaali kuki owulira. Bw'oba tosobola kukakkanya kasagazi ko kusigala mu hotelo luumu gye mwabadde kana. Mwenna ababadde basanyuse nze olw'okufiirwa maama, mwenna ababadde batambuza posti, mwenna ababadde bajaguza ne mucacyanca, yavuma Barbie, yamulangira, yakola ki, kakati naye kafiirwe ku maama. Nalabe Shadia wa Kyagulanyi nga yakoze video empanvu ennyo bangendera ku live. Kabaata naye namwewuunyiza nnyo nti kubanga nze soogerangako na Kabaata sibulinaako obuzibu. Nenewuunya n'abantu abalala mu kaseera akazibu k'osobola okulabiramu abantu. Mbeewuunya nnyo. Ekisooka ebintu bino eby'okufiirwa mu Buganda wano leero kiri wange enkya kiri wuwo. Kitegeera leero kiri wange enkya kiri wuwo. That is one. Number two, mu kufiirwa omuntu bw'aba afiiriddwa abeera mu kaseera kakasembayo obuzibu. Yes, abeera yetaaga olaba ne mujja wa mujja nga bonna bajja n'abajja agenda n'aziikirako oli n'atamulaga mbeera. Neewuunya abantu abasinga gye mwakulira nandibadde ngamba nti NUP migunju misege biki ate kye kibiina kyempagira. Saagala kukkiriza nti temulina magezi temutegeera. That is one. Omuntu eyakola posti ya Barbie n'envuma Barbie neetonda nekiggwa ne wayita n'emyaka n'enkomawo ne ebbanga eriwedde emabega ne ŋŋendako n'ewa Barbie ne mundaba ku Bobi ku beach ate ne mukomyawo ensonga ze zimu mba mbeewuunya.
muvume nga nze ngenda mu maaso ndowooza ogiraba geeti. Maama wange lwakuba nti yasuzeewo kikomera kya mayinja kitegeera yiiyo. Kalina muli bantu bazibu, abantu ababi, abantu. Maama Fiina nakwewuunyiza nnyo. Kyova olaba nga mbeera mbagamba nti bw'obeera oli eyo ng'olina boolwanagana nabo mbu simanyi oli dayihadi wa muntu okola. Njagala mugende Dubai mubuuze Seeka nannyini Mpombo restaurant mumubuuze. Ne Maama Fiina yadde n'okuŋŋamba nti nga Kitalo, yadde n'okuŋŋamba nti yes osobola okuba nga omuntu afiiriddwa mulala nga omuntu afudde takwatako, naye omuntu nga gw'omanyi omuga nti nga Kitalo. Simanyi kyakukozesa Maama Fiina naye oli muntu muzibu. Sisobola kukuvuma nkuwa ekitiibwa naye nze njogera ne fulufiga gwe sikolagana naye nti tulina embozi gye tugatta. Fulufiga mukwano gwange kuva dda nesiga nti tutulawo ne tugira, naye fulufiga naye nasobola okuyima ku TV nampeereza obubaka. Maama Fiina nga nakulwanira. Nali mu restaurant awo ku Mpombo omwana omunaga Maama Fiina mufere ne mubuza yali akufezeeko yaferako nnyoko kikonde tututu ebyo natudde nembijjukira nze saagala ssente. Maama Fiina beeko n'abantu bammwe ababaagala, abo abantu bemwesibako Maama Fiina tebabaagala, babaagalako wano ssente nakuyitirako. Ze Maama Fiina sikwagalako ssente, sikwagalako kuyitirako. Ne natuddawo mu bantu nenkebera mu bantu lisiti neŋŋaye abalala bandiganye naye ne Maama Fiina. Maama Fiina kyova olaba nga ebiseera ebibi bikulaga abantu, ebiseera ebizibu bikulaga abantu n'obategeera. It's okay, ensi bwetyo bwe betambula, obulumi bubaawo bwa maama kuba maama aluma alinga omukazi azaala, obulumi bw'okufiirwa maama. Ne kati sinnaguma naye ntunuulira ensi n'abantu nenga it's okay, it's okay. Nze kwanukula omuvubuka ono ino omuntu omu gwe ndabye nga agezaako okwataakinga. Waliwo olugero lw'empulira ngu lugamba nti bwe weemanyiiza embwa kuyita mukodomi. I'm sorry to say that. Muvubuka gwe bw'oba wafiiriddwa maamawo, noonya levo zo ezirina okugamba nga Kitalo. Saawa zino Franka na mikwano gyange n'okuli omukyalo we Maama Fiina kuba yali ampaddeko ssente ze. Nzize nfiirwa ku TikTok kuno era mbuulirako abatono nnyo kuba abantu ba TikTok muli basunzi. Naye mabegeka nafiirwa ewaffe Ngoma nagendako n'abantu bana okwali UG oba nani oba ne MC 10 nagenda naye. So muganda wange bw'oba wafiiriddwa ng'olinda Maama Fiina akugambe nga Kitalo, Maama Fiina okujja ku TikTok n'aseka nammwe sirevo yamwe nga bwe mulowooza just mutima gwe mulungi. Nyenda kugamba abantu wano wammanga balina okusaasirako ng'ofiiriddwa, boolina okunyiigira okuli fulufiga nga bw'omwogedde MC 10 Kididi Barista Timo n'abalala abali mu kategole eyo. Bate ekyokuba ng'omanyi hamu Amisi nti teyakugambye nga Kitalo tomukolimira. Ekyokuba ng'omanyi Maama Fiina mbu teyakugambye nga Kitalo ngo yakutumako omulwanire. Yigwe omulwanira wali omunoonyaako ki? Omumanyi because sente ze ekyomumanyiiko kyekyo. So omuvubuka wasuse wandukomye kuba maama bwe yafa kyatuma nga ffe bakyaliibo. Si buli omuntu ajja kubeera ng'agamba nga Kitalo nga Kitalo. Naffe abaffe baafa abamu tebaatugamba nga Kitalo. So omuvubuka kyoyogedde kibi. Oyo mukazi alina bafaani be, alina abantu abamwagala kuba mwagenda okwetegereza omukyalo we mwamusanga mu media. Nange Frank ayogera nagenda okwetegereza nga Maama Fiina ali mu media. Bw'aba teyakugambye nga Kitalo todda ate ku media kumumanyiira. Essaawa zino Yasini muto wa hamu mukwano gwange, Bebe Kuru mukwano gwange, Edikenzo mukwano gwange, singa nfiirwa n'antangamba nga Kitalo tekijja kundeeta ku media mga ate mumanyiire munoonyerevo zammwe. Noonya abafulufiga be balina kugamba nga Kitalo kuba yadde akwogera ko yadde talina byakwogera ku TV gy'akolako. Maama Fiina ali bize ajjanjaba bantu be balwadde,
agabira abantu buyambi for figure okwogerako yadde anoonya kyayogera ku TV nga takiina kuba ayogera abiri ku TikTok. Muvubuka wamanyiridde Mama Fina. Kola video nga wetonda. Mama wo kubanga yafudde tokitukuba mu maaso ate tokafuula kamanyiro. Fena twafiirwa ate tukyafiirwa ate tukyafa. Olaba abantu bangi bazze bafiirwa. Netusobola veno omanyi oyo mukazi gwe mwogerako munene sirevu okujja ku TikTok ku live yakabata n'ayashama nammwe n'abawa kye mwagala si munnammwe ekyo kankibabuulire. Kwata Google searchinge bajja kugamba ani Mama Fina. N'omwana ali mu kyalo kagadde amumanyi, omwana ali Busoga mu kyalo amumanyi eyakivumente banene. So kavubuka gwe Mama Fina bw'aba akumanyi oba ng'omumanyi tekyetaaga omumanyiire. Ekyo nkikusabye mama waawo mulemerembe batakamanyiro kakendeezi. Bw'otakendeeza akamanyiro mama ayinza obutawummula mirembe. Funa levels oyo omukazi mumuleke. Okujja ku live yakabata n'ayasaba nammwe tekimufuula munnammwe. Ovanga ku muntu asobola okufiirwa Museveni n'amukubira essimu. Mwali ku live yakabata n'abagamba Museveni yamutwala e South Africa n'amalayo ba weeks 2. President of Uganda. Oyo ye muntu gw'olina okumanyira. Yes, yene nyumba ya kitwana bya Iri no bananga nekikomera kikino kyenyini tekikyukanga. Kyekutwana aliranga awe manji wowe edinisa lye. Yes. Nana twana biro olumwe nawanaazanga ndi mulwadde. Ojikira wanaazanga ndi mulwadde nga neebase. Teweebuuza nti wano twatuuseewo tutya. Taata yanoonya ku mulimu n'agamba nti bwe tunaaba tuddaka tukyame ku kifo kye twali tupangisaamu. Nange sigaana twambukira wano bazimbawo Katonda wa kanyanya ku byennyanja byalinga naye tuyita mu lujja lwamu yakolebwa. Wow 20 years. Yes. No, twava wano ng'olina olubuto lwa Solomoni ng'osuliridde kuzaala. Wow. Yes, auntie, that's 20 years. Solomon. Mbazeemu n'emyezi it's like 20 years and some months. Wow. Barbie twali tutuweetera wano. Eno teyaliiwo. Lindako. Wali waka. Si wewali. Twayambukiranga wane no mu maaso naye kubo baali kola batya lyavaawo. What? Twayambukiranga wano kwene nyumba gye twasulangamu. Oli otya nyabo? Batuuka batyawo. Oli otya? Batuuka batyawo. Kuba likyali. Yeno opposite waffe twasulangamu kankyuke. Oh my God. Yes, yene nyumba ya kitwanabira edinisa liryo. Lindako iri no bananga nekikomera kikino kyenyini tekikyukanga. Kyekutwanabiranga awe manji wowe edinisa liryo. Yes. Twanabira olumwe nawanaazanga ndi mulwadde. Ojikira wanaazanga ndi mulwadde nga neebase. Sobola okuyingira tukongone wano wenyini tukokere tugende tubabuuzeko benyini abali mu nyumba yaffe. Lindako taata. Wagule gate nzigule eno gate teyabeeranga kutya bannange. They're infringing on people's privacy. Do you know that? To check on camera. Are they okay with us filming them? Ask them. Wow, we just visited here briefly. We used to stay here, you know that? Do you know that? You don't know.
This was our house. Oli mukyala yabeeranga wano. Dokita yabeeranga wano. Dokita yabeeranga wano. Dokita alina wali mu nnyumba endala. Eno ruumu nnene kuzima. You know that? Tubabuuzizaako katugende tutwagala batiisa. Banayimba we bali? Baliwa. Ani asula muli? Katubabuuzeeko. Ani asula muli? Ani asula? Bobi ekinaabiro kyabeeranga eno emabega n'ekikyama. We are sorry for invading your privacy. Twagede kukyalako wano. Ffe twali tusula wano ne Barbie. Kale gyabo. Noikiriza tukukwate video. Tina ensonga. Kale. Bani ababeera wano. Hello. Can Hello. I say hello to you? We are sorry. Wow. Muntu sonyiwe bannange. How are you? We just visited here randomly. Barbie and I used to stay here. This is our house. This used to be our house. This is where we had our first child, Solomon. So katubadde tugenda waka ne tugamba katuyite Hello. tubabuuze. Banaye mutusonyiwe batawaanya. Tugambye katutuukeko wano we twatandikira. Tulabewo. Banaye mujebale. Mutumanyi ffe. Mubadde mukimanyi twali tubeera wano. Bali babagulirako. Landlord ya akyaliwo. Mama. Omukyalo musoga. Mami yafa. Yabeeranga Wali waggulu. Oh. Yeah, ate mwami we. Oh no. Nga kibi. Twalinga tusula wano. Omukyalo oyo atugumikiza ntumala emyezi 4 nga tetunaba kusasula. Oh no. Oh no, sorry. Kiryoke kufilminga Kiryoke kufilminga. Kakati Barbie elo kitchen yaffe. Sorry, yali kitchen yaffe. Twenga tusula zino rooms zibiri, right? Ziri bbiri era. Wow. Banaye tuve wano taata. Banange tubala omusizza. Mutusonyiwa okuyingira mu privacy yaffe. Kale nnyabo. Kale nya banaye So batusomyire many ddala. memories ziffe zetufunanga tuli wano. Kale mbeere bulungi. Ogamba otya ssebo? Obeera wano naawe. Mutusonyiwa okujja mu privacy yammwe. Nze nali nsula wano twazalira Kampala. bulijjo wempulira nga ogamba wali obeera kanyenya We wano wennyini. Naye kinomye landlord waffe watugambira faayo. Omukyala yali ono epopuwaini kikwagala kino abakiyita Modric, do you know me? The man. people power abayi people power Manyi people power. Kale bannange tubabuuzizaako. Kale mukama bakuume. You are renting here. Yegwa pangsawo. She's almost how your age was. Yes, Kale exactly. bannange mukama Era batukuumire. laba naye budomola we buli we bwa. Obudomola bwaffe tetwafumbira ng'omwo emmere. Barbie. Ne manju ka space kakyaliyo. Bannange. Enseno. Naye ekinaabiro baakiggalawo emanju wabaddewo. Emanju baleka baazimbayo. Zino zonna tezaaliwo. Waliwo ekiriyo kizimbe kinene kiiki. Big apartments. Kale bannange. Kale bannange tubalamusizaako kati. Muli fiiti. Kakati olaba. Awo we tubadde olabawo. Awo we twali tubeera ffe. Kampala twamuzaalira awo. Wano. basoke bambonge ku president Banaye katubeerekereze mukama bakuume. Yeah. Oh dear. Same old. Tubalamusiza. Like, it was so fulfilling okuja. Singa nze najjawo kuno omwana wange. Era tubadde buli lunaku mbalagawo ngambagamba we twapangisanga nga bagamba when will you pass by, we need to see that house. Wali kumpi ne Rasta.
bwentyo bwennyini konye ku ngombe. Wafuuka akamwesi. Yesa. Wafuuka akamwesi, opposite akamwesi. N'ennyumba nga yafuuka ntono. Obulamu bwo taata bwe bwagejja, ennyumba tefuukanga ntono, obulamu bwo bwe bwakola ki? Lwakataka yabeerangawo nga neiba waffe. Ennyumba ene obulamu bwe bwakyuka. Wow. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.